Bannange mbalamusizaako nnyo nga bwe nalese ndaalise leero bwetaaba entaanya tufundikira ekitabo kyaffe Pawulo kirimuttu ekyawandiikibwa omwami omugezi ddala Kurani Makalinda eyazaalibwa e Mulule Ssemuto mu ssaza lya Kabaka ery'e Bulemeezi. Omusajja ono muyivu ddala era ng'agamu ku masomero gye yayitirako kuliko Ssemuto Primary School, Bishop's School Mukono ne Nyakasula Secondary School gye yafunira Cambridge School Certificate. Yeegatta ku Kyambogo National Teachers College mu 1956 n'akuguka mu busomesa era diguli yasooka yagifunira Makerere ate ey'okubiri n'agifunira mu Ibadan University. Ate era yasomerako ne Bungereza okwongera okubanguka mu kuteekateeka ebyenjigiriza. Omuyivu ono yasomesaako mu masomero nga King's College Buddo, Ndege Boys School n'amalala agawerako era nga yaliko n'omukulu w'ebibuuzo bya Primary Living Examinations. Kale oyo nno ye yatuwandiikira ekitabo kyaffe kino saako n'ekitalo ekiyitibwa Bazibumbira. Nga bw'omutegedde obulungi enzikiriza nkujjukize nti ekitundu ekyasembyeyo mu ssuula kirimuttu kimanyibwa nnyini kyo oluvannyuma lwa Pawulo okufuna ebbaluwa eyali ekaabye okuva ewa Nambalirwa. Obulamu bwayongedde okumukyankalanako era twawunzisa zzeeyo ewa munne Matyansi era nga ggukidde embuliri wabula n'otulo ne tugaana. Nzikiriza nve wano wennyini nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero ekisembayo ekiggalawo ekitabo kyaffe ekibadde ekinyuvu obwenkaniddaawo Kirimuttu kimanyibwa nnyini kyo. Emmere yali enaatera okujja ne Pawulo n'adda naye teyamuwuuna wabula yagenda bugenzi mu buliri nga yeebaka. Matyansi yali amanyi omukwano we guluma n'olwekyo teyayongera kubuuza kintu era olwamala okulya nga naye yeebikka ate eziruma munno zikugaana okwebaka era kyezira kuteeka luba wansi ng'atandika kuyira. Kasookanga baalugera nti tetumanya alirira nnyina leero luno lwagaana okutuukirira anti Pawulo yagezaako kyonna ky'asobola yeebake naye owa nga buteerere. Eddakiika ezimu yagiranga n'agamba nti kanneerabira ebirowoozo byonna era omutwe gwe ne gusigala nga temuli kyalowooleza ddala. Yagenda okwekanga ng'ebirowoozo byakomyewo dda. Olundi n'agezaako okuzibirira mbuotulo lwe tunajja eky'ekitalo buli lwe yazibiriranga yayongeranga kutunula mbebere ng'omukulu ateetimbye. Yalaba biri bityo n'agolokoka n'akubaakuba emitwetwe ng'anoonya ekibiriiti. Olwakiraba n'asaza akati n'akoleeza kattadooba. Munne yeekyusa n'atunula ku kisenge nga bw'awunnoona. Olw'ensonga gy'ataamanya Pawulo yajjukira makaabugo jjajja w'abaana n'asekamu. Wabula naye yamwesiimisa kubanga buli kaseera yalabikanga alina eddembe ku mutima gwe. Ate ebirowoozo byadduka za mbwa ne bigenda ewa Fuloola. Fuloola! Pawulo yejjusa obutamuwasa mbu singa oba yamuwasa osanga teyandituuseeko bizibu bino byonna. Yali akyali mu bino munne n'amuyita nti gwe teweebake. Pawulo bwe yakyuka okutunula eri munne amuyita n'alaba emitwetwe wa munne ku mpagi ewuzi eyeesibwa. Muli kwe kwebuuza nti Matyansi akyaza gwe ate ewuzi eno yagiggyawa? Ewuzi yali efaananako n'olugoye lwe yali alabyeko olunaku olwo naye nga tajjukira gye yalulabye. Naye bwe yalowooza ennyo yajjukira nti ewuzi eyo yali efaanana n'olugoye Nambalirwa lwe yali ayambadde eggulo ng'azze okumwaniriza. Yeebuuza Matyansi engeri gye yafunamu ewuzi eyo. Bwe yabbulula amaaso bw'ati gaggukira ku bbaluwa Nambalirwa gye yali amuwandiikidde n'agiwa Matyansi kyokka eyali evudde mu ngalo n'egwa omulundi gumu gwokka Pawulo gwe yasumagirako. Olw'ensonga nange gye saamanya Kirimuttu yafuuwa akataala. Yasobolokoka mu buliri n'awammanto emitwetwe wa munne. Engalo ze zaakwata ku wuzi n'agisowola mpola nnyo okuva emitwetwe kuba yali yeerambuludde.
n'agizinga. Yatambula bugeregere n'agenda ng'awammanta mu kizikiza n'atuuka ku luggi. Ng'amaze okulubandulawo yafuluma, naye aba afuluma oli eyali yeebase n'awawamuka n'amubuuza nti, "Owange afuluma ebweru ekiro, ekidoli tewakirabye we kiri? Simanyi engo yakuno ogyerabidde." Ko munne nti, "Nkyadduka ku buloolo, engo tomanyi nti yakika? Bulaaza naawe okaddiye." Yagenda okumalayo ebyo nga munne yazzeemu dda okufuluuta. Pawulo ng'azzaawo luggi. Mu kusooka yatambula bugeregere ng'alinga aliko kye yeekengera. Oluggya teyalweramba, yabalaamiriza lubalaamirize. Wuuyagguse mu lusalosalo, asaze oluguudo, okutemya n'okuzibula ng'ali wakati w'olwali olusuku. Ekintu ne kiva waggulu ne kyewuttula wansi. Oba kyali ki nange saamanya. Ekyekango nno munnange tekimanya muzira. Pawulo yalaba biri bityo, ko ye nti wano wafiira muloge, kakokola tondeka nnyuma ye yaddirira. Wabula yadduka ayongera kukkirira mmanga mu lutobazi. Eky'omukisa akeezi kaali kyememula. Pawulo yeeyongera okudduka, naye aba akyadduka bw'ati, olubugabuga ne lubuuka eri ng'olwokyeko omuliro ne lumusala mu maaso ne lugenda. Yalugobereza amaaso. Edda yali awuliddeko nti olubugabuga okusala omuntu mu maaso kaali kabonero kakulu, naye nga tamanyi oba kaali kalungi oba kabi. Yali akyalowoolereza, olubugabuga ne lukomawo ng'oluwendule, ne lumukuba mu mba era ne lumukwagula. Yalaba biri bityo n'agamba nti, "Lekooti, wano wafiira muloge." N'ayongera okudduka. Yadduka nno kenkanawa, ekibowabowa nga kyamuteze dda, okutemya n'okuzibula ng'ali ku ddimwa. Pawulo wano yalwawo ng'akyasiriikiridde. Yasobolola omukono okutakkuluza okugulu kwe mu kibowabowa. Akeezi keeyongera okwememula. Bwe yasika ekibowabowa nga kigumu, n'ayongera okusika okutuusa lwe yakikutula. Oba ekibowabowa kye kyamujjukiza ewuzi oba kirala nange saamanya. Amangu ago n'asowola ewuzi mu nsawo y'empale ye. Ebirowoozo bya kirimuttu ne bigenda ku lugoye lwe yali alabye ennambalirwa ng'ayambadde. Lwali lufaananira ddala ewuzi eno, era kyandiba nti Matyansi ewuzi eno yagiggya wa nnambalirwa, oba nti ye nnambalirwa kennyini ye yagireka ewa Matyansi. Kirimuttu yasooka n'agaana munda ye nti, "Nedda, nnambalirwa tayinza kukola ebyo." Ko omwoyo omulala nti, "Lwaki?" Era omwoyo guno gwe gumu ne gumumenyera abakazi bangi abaali basinga n'ennambalirwa obulungi ate nga bafumbo, mbu be yawuliranga nga bagambibwa nti baali banne ba Matyansi. Edda ye Pawulo ng'akyali muto. Yeewuunya obanga n'ennambalirwa nga yali ayinza okuba ku bakyala ab'engeri eno. Naye ekirowoozo kya nnambalirwa okufaanana ng'abalala bonna, emmeeme yali ekyamuwoleza. Kirimuttu n'abaguka n'amagaamaga, amaaso ge gaggukira ku kati ka kibeere akaali awo kokka mu ssaalu. Kirimuttu yalowooza ku bulamu bwe bwonna. Olugendo lw'obulamu bwe lwali lufaananako n'akati ka kibeere kano. Lwali lujjudde amaggwa, era obulamu bwe bwalabika nga bwesumaalise mu kisaalu ky'obulamu bw'ensi eno, era ng'akati kali. Bwe yatuuka wano, Kirimuttu ne yeeyogeza nga yeekubagiza nti, "Ekisaalu kiba nga nno ekisaalu, naye obutabaawo aŋŋambako nti woowayi, Pawulo waabwe nga ndabye." Wano we yajjukira olugero lw'Ekiganda olugamba nti Kirimuttu. Ate oba gwali muzimu gw'awanga oba gwaki, nange siikulimba nti namanya. Era sirowooza nti ne Pawulo kennyini yamanya, wabula yalabira awo ng'abaguka. Wuuyo adduse, yogaayoga ku kati kali aka kibeere akaali kafaananako n'obulamu bwe. Ye nno yalwa akalinnye, n'amaggwa teyagawulira.
asibye ewuzi ku ttabi lye yaggukirako. Munnange ewuzi agisibye bulungi agitaddeko ekyambika. Okutemya ekikkowe n'okuzibula nga Pawulo Kirimuttu yeetaddemu ogwakabugu. Naye aba yakeeyambikamu ekyambika kino emmeeme n'emuwoleza. N'ajjukira olugero lw'Ekiganda olugamba nti olumbe teruweebwa mukono. Wabula ate yali akyali ku ebyo, omwoyo omulala ne gumugamba nti vaawo naawe, mpawo magombe gazza. Ewalako ekiwuugulu kyawuugula, oba kwali kwagala kukiraba oba kwali kutya, era Pawulo ye yamanya. Wabula yagezaako okubuuka okuva ku muti, kyo ekyambika kyawuluttuka buwuluttusi. Pawulo Kirimuttu n'aleebeeta nga bw'alalamidde eggulu. Ampuliriza, bwe tutyo ne tuba nga tufundikidde ekitundu kyaffe era essuula yaffe. Kirimuttu kimanyibwa nnyini kyo, efundikidde akatabo kaffe Pawulo Kirimuttu. Nkakasa nga sibuusabuusa nti akatabo kano tekakwisizza bubi n'akamu, era nga bwe nabategeeza mu ntandikwa nti wano tetusoosootola bitawoome, ebyo mutaalye tetubisoosotola. Nkakasa akatabo kano tekakwisizza bubi, ebyokuyiga bingi by'ofunyeemu, emikwano ogitegedde n'ebintu ebirala bingi manye obitegedde. Atakuumira mpeera abankuumire mpaka omulundi omulala era amangu ddala we tugenda okudda n'akatabo kaffe akalala era akanyuvu, akatabo ogwalo Nkeesa lukya ak'omulundi ogwokubiri. Mukalinde era mweraba.